Breaking news, Mama Gloria byebigambo bye wasose nalaba omwana we kati ono ali ku butaka wano era nga ategezeddwa kuyatuza sawa 5 ez'ekiro nga omukulu Henry bwagamba usiddwa eka Uganda ekyokuziika nja kusaba akavidiyo kano kampereka like asokubanga katambula obolyawo abantu abalala bangi nnyo bantegezaako wali mu WhatsApp group yaffe anti baagala kubanga bagenda baziike mwanyinaze Gloria era bano buli wolikinga be bamu ku bajja okubanga abalaba n'abalala basobola kubanga bagenda bawerekereko omwoyo ogw'omugenzi kati mpa comment yo ate naddala mu byonna nga bitambudde no waliwo n'entegeka eza Tasha wala tujja kuba tuzibabulira kati kusawa nga 5 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaliro olw'omukaaga mwanyinaze atuuse era nga wali ku Entebbe airport mama we olubadde okumukubako erisi evanyuma ebigambo bye bibadde bitinitini n'atulika n'akaaba kitalo nnyo nnyini ddala tujja kusaba Mukama Katonda ayongere okugumya maama wa Gloria bambi mukazi wattu ajjukira yazaala omwana omu naye nga byonna nga bikyali awo abakulu abakoze mu guno omulimu nawe buli Munnayuganda ng'obadde otugoberera wano banaye musubscribing kikulu nnyo atwongera okuba nga tutambulira ddala wamu kati jjukira byonna nga bigenda mu maaso ate osobola okuba nga ogamba nti byonna Katonda kasitawa nga blessings kyonna kisoboka nkugamba nnyo buli Munnayuganda nga oli bweru wa ggwanga kikulu nnyo okusobola okuba nga okwatagana ne bano because embeera eno tomanya wa gyeritutuusa naddala ey'obulamu katikiriza ate abajja airport pickup mbakubuulireko bano basobola okusabaza okuva ku kisaawe Entebbe n'okutuuka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakubireko kweza ennamba ziri ku mukono gwa kono ojja kumanya ebisingawo gwe abo oyagala okusabazibwa okuva ku ekisaawe ekyennyonyi otambule bulungi ng'oli comfortable ku ssaawa zonna zoyagala basobola okuba nga bakutambuza ate 24/7 okulanga byonna bitambulira ddala bulungi mwebale nnyo n'abasonze banaye ssente za Tasha mwebale nnyo mwebale ddala muganda waffe oyo naye yeetaaga okuba nga naye tumuzzaayo tetuyinza kumuleka kubeera nga asigala mu fridge yekka mukazi wattu oyo nedda naye tugenda kuyimirira wamu naye tubeere nga tumuzzaayo so sindika request ombuulire we mutuuse then nange tulabe sindika request ombuulire tulabe then ndyoke ndeete n'omwami ono omulala waliwo omwami era yafiira mu Katanda ngenda kuba mbazannyira eddoboozi lya maama we oba ngenda kuba mbazannyira maama we mu mulabe bambi naye yeetaaga kuddizibwayo Uganda ebitalo simanyi nakumanya Mukama atusaasire naye ebitalo bisuuse Jordan sindika request musindike request bane mumbuulire ensonga etuuseewa omukazi wattu antegezeddwako nti wakuziikibwa ate wabula nga waliwo baganda be oba oliawo abakyalina okuba nga oboolyawo batuuka wabula nga nategezeddwako nti akamu ka ssente akakozeseddwa waliwo akafiisewo era mu abakulu bakaweereza maama byonna ne basobola okuba nga babiyambako mu nteekateeka zino ezisembayo ez'okuziika kati gwe wena Munnayuganda ajja kusabira awo wennyini ate obeere nga ogobera ensonga eno mpaka agyenaakomba kikulu nnyo mwebale kuba mwenamwena ng'olina kyokoze naawe abadde wano Kwanda Boy ng'olike ate nga okomentinga nga nawe obiraba updates naawe tubadde tutambula naawe mpaka ate omwoyo gw'omugenzi gye gunakira akankwa zino video ng'omukulu akakasa nti byonna bitambulidde ddala mulaala ndowooza abanaagenda okuziika era mujja kubanga mwongera okubeera nga mukwatagana omukyala Kadamazi Voice ajja kugenda aziike atukiikirire nategeddeko dda nti agenda njogeddeko n'omukulu ndowooza SB4 naye aŋŋambye nti ayinza okugenda kitegeeza abagenda okugenda tujja kubeera nga tuwerako era bajja kuba batukiikirira eruuyi eyo kanveeyo nno ate njagala kubeera nga anyaniriza ani njagala gundi Jordan sindika request ombuulire we tutuuse ku nsonga za Tasha mwebale nnyo n'abasonze banaye ssente za Tasha mwebale nnyo mwebale ddala muganda waffe oyo wererwe mulina ebyoya mu matako genda osale ebyoya naye bw'onadda ku Junior era Junior bamusiba nze bansiba lwaki tebasoosaayo nnyoko mumanyiira abantu kati gwe munaku gwe odde ku bagagga mu kifo ky'obbaggulako omukwano abamu mwabeesibidde mu mbeera gye muli pretense
omuntu oli bubi toyagala kukkiriza kati if you can't believe where you are mukwano toyina gy'olaga ebyo byaba bawaanawaana era gwe tewali ayagala munaku naye n'obiraba nga bivuma abantu wano n'okwata kuno gw'ovuma abantu gwe okyanaba ne sabbuni w'ekitole gwe ovuma abantu nga nandaweya zoyambala za nkuubo odde ku bantu omanyiire gwe abakeera okwekolera kenutu ya saitaani Idirisi nebiddoko nebitika amannyo musabiriza njokyayo mpa nafuuka mpa mujja kutuwalana nnyo kuba tetuli bubi ekyo ate Katonda yabituwa Katonda takola nsobi era nze wentunuulira abampalana n'osanga bali okwo ku Soloti mu kifo ky'okusala ebyoya Junior njabalumya nnyo omutwe nze temunnaba nkyagubalumya ngeri gye ndi ewammwe muyane mutumanyiira omuntu n'akwogerako Monday to Monday banna omuntu ow'omutima omubi alumwa kati full figure muluma kubanga mmusinga tewali kyasinga n'ekyo kezibe ssente kebibe ebitabo kebibe linnya Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 0752 abamu abajubisa temwali nayo nga twegayirira Kyagulanyi ajje atukulembere temwaliyo temwabimanya ne bwe twamuleeta you dismissed him kakati mwefudde abamwagala ennyo ffe bwe tumuwabula yazze mu president ani abagamba nti president waffe ye Tibuhabulwa yatawabulwa Kyagulanyi awabulwa era tumuwabula mu lwatu ate mu kwesimba nze omuntu gwe ninayo olutalo naye yoyo ajja omuwabula nga tamuwabula mu bwesimbu naye amuwabula mu bwesimbu mu mazima ate nga tamutyubuula oyo muwagira so abagala obuli bamugende wati wabula era banyonyose